wamma weebaleddira mu bangi okulonda nze wansumulula n'omukwano gwe nali kwese n'ogukwekula nalinga nasima omutima n'ondagalaavu nenkuwa nange ekisumuluzo kikuume tomala kajajamya buli muwala kyanoonya omusajja mukwatange ekyebbeeyi basebo ne banyawo nsanyuse okubeera nga olwaleero nze gule mwena muli wano because of Sophie Nanto. So kyerabiza Mukama alhamdulillah ate era nyongera okubeebaza bali kubeerawo. Yes, Irene, thank you so much for coming. Tuli wa mukwano nnyo ne Irene bwe mulaba naye tetutijja nga bwabaga tetutijja katayimu ketwesanga where necessary ne tutijja in a way mu ngeri zaffe so mujja kututegeera bwe mutyo naye nga thank you so much. I appreciate webalinga kujja kubeerawo. Njagala kutandika n'okwebaza MTN. Essanyu lyempulira ku lwa MTN mamakola tu nina essanyu mpitirivu nnyo. I do not know how to express essanyu lyennina. MTN coming on board for my concert on 2nd May ku Serena Hotel is a big statement. Kambawulireko Irene ojja kumpolereza buli muyimbi ayagala MTN kusaponsala. So okuba nti MTN mukatiba konna ak'abayimbi abaliwo as we speak of now yalowoozeyo Sophie Nanto. This is a statement for me. Yes, it is. Ate kambawulire temumanyi MTN kyekoze. This has boosted me. Temumanyi confidence kati gye nina. I am swimming in big waters. Yes. I'm telling you, MTN is on board. Ate nga tempadde butundutundu. Ekintu kyonna ekikutte n'ekipa lingamba Sophie Nanto live in concert sponsored by MTN. Hey! I'm so happy MTN. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi mukyala mugumu nno sitera kuvaamu nseko. Irene si bwe kiri? Era bwe batera okugamba naye akamwenyumwenyu kalobemula ka MTN. Thank you so much. I really appreciate. It is a statement to the hard work and passion I've put into my music. Kubanga industry sibadde kabanga kati. MTN is sponsoring a new music waffe. Naye this time around egambye nti we are in for Sophie Nanto. Thank you so much. I don't take it for granted. Kati nga 2 omwezi ogwokutaano tuli ku Serena. Tewali kirala. Tewali kirala. Enguudo zonna zigenda ku Serena. N'obugoye twabutundisizza. Ntambudde olugendo lwange luno olwa music. Naye njagala okubabuulira if it was not for the fans sandi lutambudde. Ne bwe nandibadde n'eddoboozi litya ne bwe nandibadde nina music atya naye nga bafaani tebaliiwo for sure I wouldn't walk this journey. So njagala okwebaza bafaani bange tutambudde nammwe olugendo luno lwonna. It is over 15 years nga nkuba endongo nga ndi mudongo. But with you my fans nenfulumya album yange yasooka up to now nga mukkiriza ebyo byenkola ki byenimba nebyembawa. So I want to thank you my fans. Ate era nga mbakoowoola nti olugendo luno lwentambudde okutuuka kaakano nsaba twongere tutambula ffenna ate nga ku luli nga 2 omwezi ogwokutaano mujje tunyumirwe twejjukanye. Abayimbi abasinga nno tebagala bayita bakadde nabo lwaki nze nkiwuliriramu emirembe nze nkiwuliriramu emirembe. So mujje twejjukanye obuyimba bwaffe bwonna okuviira ddala eri ng'akyali kawala kato okutuuka kaakano.
abakyala mukimanyawo ngezezzaako nnyo okulaba nti tetuyunga tunywera tuguma buli lwogirooti n'owuliranga ekintu kigira kiti n'oteekamu sofinato ebyaddala bantu mwendi mu mayumba gammwe gyendi mbadde musomesa eri eggwanga lino nampita mu music wange oba ndi musomesa sijja gamba mbadde nga kivuddemu ndi musomesa nampita mu music wange nina engeri gyenkumyekumyemu abantu awo naye nga mpita mu music wange so mbasaba mujje tunyumirwe eno show nange enchallenges ng'omuntu one nga bwe mbagambye there is MTN on board tebeera wali kuwa quality oteekwa okubanga quality kyekyo tebeera watali content and I believe Sofinato mu content akolaki amulina so it is a challenge to me kubanga njagala okukakasa abantu nti sinza omuwala oli gwe mwalaba nze ono kyokka ono ow'omutindo ow'omulembe so it is a challenge to me naye ate nze nyumirwa nnyo challenges nyumirwa nnyo competition nyumirwa nnyo okuba nti ekintu nange kinchallenginga it is the only way I get the best for you my fans if I am challenged so temutaka challenge kenina kwongera kuŋŋumya and I believe show ya second May ejja kubeera nnungi nnyo so bamaama bataata omanyi eno show ye show mogenda okusanga ennyimba nga wakula maama wo nga omuwulira luyimba nga gwe wali muto naye ng'olaba maama wo ali kuli nakulinda omulezi wange nakuwondereyo mu bisalo pereketya nkube ebitaba bolikwa nakulondawo mbe nawe nakubika bewekunta nakulindako olivaawo olisanga nkulinze ng'omulaba maama akayimba kamutwala wetwogerera nawe oli maama naawe essaawa eno olina b'okola ki okayimbira so ye show egenda okusitula omukulu n'omuto so mbeesunze nnyo mbalinze bassebo ne bannyabo mu bitiibwa yenze omuyimbi wammwe definitely gwe mumanyi nti nkuze mu birowoozo muyimba vocally so expect a mature show ngeri very energized ng'erina vibe kubanga njagala ove mu sheeyo nga tosigadde kyekimu njagala ove mu sheeyo nga naawe olina vibe gy'owulira ng'owulira olina ka boost k'ofunye ku show ya Sophie Nantongo ku 2nd May at Serena Hotel siri mulogezi mulungi nnyo senga mwamambye enyimbe naye kakati ebyokwogera byo mpulira tuweemu akapera okuleka nga mungambye enyimbe awo nga tuweemu akapera ngera bwe babagambye eminute please ziri ku mumo *165 *20# ate nga ayagala okufuna obuyimba bwange ku simu yo nabo kwe buli ku MTN tuliga *170 *46# bw'onyigaawo obuyimba bwange bujja kweyibwa kuba buyitirivu wansumulula amagwa ku mmeeme akamasu simanya mwabaliwalumukyate muwulira biwulire mutego abamanyi okugasa bwobumasu bubawulire era bwemubatamutega muwulira nenva waloma mbawadde eddala saagala bantu bagambe bwate ki temutega tutega mwabikaako mwati so basewa ne banyabo okufuna obuyimba bwange *1
*46#. Mbalinze mu bitiibwa, nsaba Mukama Katonda tukulembere okuva kaakano okutuuka nga 2 omwezi ogwokutaano. Insha Allah.